Lo bannange essimu yange bagibbye ku mukolo gwange on my big day. Essimu nabadde ngiina mu ngalo guys. Naye omubbi yabadde ebiva ewakyoze ni Becky si birungi n'akatono. Essimu ye bagibbye akatambi ogenda kuba ng'okafuna mu maaso awo gwe baakwatidde mu bwenzi naye muyina mu maaso awo nga si birungi n'akamu. Mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa akola ku nsonga z'amaka ayagala kugenda bweru mukubireko enamba y'essimu eri WhatsApp agenda kuba nga akusomereddwa wamu nange olunaku lw'ejjo nga badde masanyu meereere Kyoze ni Becky ewaatu bwe yalese ba single mothers kuki kulujja naye munange kumperekeze tekuwula musiiwuufu gye wavudde omuntu nabba essimu ye era ngenda kubanga mbateerako akatambi maaso awo omukazi wattu ng'abannyonnyola naye agambye wadde essimu baagibbye naye ye agenda kukola ekisoboka byonna abannyonnyole nga ebyatandikira nga ebyabadde nga kyeyabadde awulira bagibbye ku mukolo gwange on my big day. Essimu nabadde ngiina mu ngalo guys. Naye omubbi yabadde abazizza kubanga nagitadde wansi n'enkyuka amaaso seconds 5 okuddamu okutunulawo nga teriiwo. That's why I haven't posted yet. I'm so excited. I have a lot to tell you. Single mothers, where are you? Where are you? Bane nabindye byobanyumiza. Essimu yange bagibbye n'akafuna akasimu akalala wano kalibwe kati mwana gwe ne busimu bwa Uganda ng'emumanyi naye bane ndi musa sinawa postinga kintu kyonna sibye ndi stressed kati nakafuna page yange ya TikTok naye ndowooza yagibbye ate tena kyasajja tukolako kubanga essimu yange nagigula straight from Apple Watch Apple Store. So ebadde ne security nene era tena kyasobola kukola but then ndimo kuddamu kufuna pages zange nakafuna ko TikTok tell one another. Essimu yange ababi babaddeko ku mukolo nga balowooza bajja kunnakuwaza. Sorry, I'm happy and happy be ebyakyoza ni Becky nga tubiwumuziza ku bbali bwenti onkovuze butereva ate paka nego bakwatidde mu bwenzi omukyala munaye bulijjo ayenda ku mwami oluvannyuma lw'okugenda ebweru okunoonya akasente ate basobole okutambuzaako obulamu obulungi. Ngenda kuba nga akatambi nga kulekerako mu maaso awo era nze kambasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala gwe wenna ayagala Subi News Extra. Gulawo bulijjo mwenda wano tukutte luwona musajja akola sente ali bweru mwene mulimbi abusiru bya bwenzi bamutwale Windako. Obwenzi nedda bikaze litategera kirina bayimbi bekiteekamu ssente sajja kitibona mbere y'Uganda oma musajja omulala wede jambia obera mu nyumba zange bana basajja munyambe. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.